kakati bannayuganda nsazeewo nkomewo tuteese tulabe biggwa bitya. Nkomyewo nga sikakiddwa nga nkikoze ku lwange nange nsobole okuddamu okufuna eddembe lyange. Bana njagala mbabuulire teri kibi ng'ekisayiro. Nkomyewo badde nsaba abakulu mu gavumenti mumpe omukisa tusobole okulaba engeri gye mbikwasaganya obaolyawo. Ekituufu siina gwe nabba naye ate nina erinnya ery'okutereeza enjawulo eriwo, wabula nsaba munzikirize osobole okudda mbeeko byenkwasaganya eri abantu abo babeere basanyufu nange mbeere musanyufu. So neekomezaawo nga teri anoonyeza bannange lwe lugendo luno lwendimu. Ngenda tuuka ekiro, njatuuka ekiro ssaawa nga 9 kyensobodde obbagamba nzija ndi mu kkubo nzija. Butereevu mbaniriza mwenna abanneeyunzeeko olunaku olwaleero. Amannya agange yenze Trevor Online era nga nzize n'amawulire g'okukwatibwa kwa Christian Asiimwe abangi gwe tumanyi nga Don Chris eyeenyigira mu bufere obwaliwo mu mwezi gw'omusanvu omwaka oguwedde mwe yaferera abantu abasoba mu 5 okubafunira emirimu emitala w'amayanja wabula n'abajjako ssente zaabwe bw'atyo n'afuluma eggwanga. So omwogezi wa poliisi Rachel Kawala avuddeyo n'ategeeza nti Don Chris yakwatibwa ku ssaawa 8 ogw'ekiro mu bbaala erimu mu bitundu by'e Zana Makindye Ssaabagabo Municipality wali mu Wakiso District bwe yali yakadda okuva e South Africa gye yali yeekukumye okumala ebbanga eriwerako. So Don Chris yadduka oluvannyuma lw'okubeera nti yatandikawo kampani ey'ekifere eya Skypins Tours and Travel mwe yaferera bannayuganda abasoba mu 5 okubafunira emirimu emitala w'amayanja. Kampuni eyo yagenda n'alanga ku ma TV, ku radio sako n'emikutu egy'enjawulo nga laga abantu nga wagenda obafunira emirimu emitala w'amayanja. Bwe batyo bannayuganda ne bamwesiga ne ssente zaabwe ne batunda ebyabwe ne beewola bwe batyo ne babeera nga bazimuwa abagobereko ku process eyo. Don Chris abantu abo be yasuubiza ssente yabeefuulira ssente n'azibba n'azikozesa ebintu ebirala bw'atyo n'agenda mu nsi emanyikiddwa nga Germany. Yabeewaanirako era ngenda kubambazanyira vidiyo mwe yavaayo n'alumiriza abo abantu abamuwa ssente nti balina okusigala balonde bakuba akalulu. Okubeera nti yabajjako ssente n'abeewaanirako mulimu ebigambo bye yayitira ng'alumba abali mu security n'alumba abantu ab'enjawulo, abapoliisi, baminisita sako n'abantu bangi. Buli yavangayo okubeera nti ayogera ku nsonga yeeyo ey'okufera abantu. Don Chris teyamutaliza, yasigala alumba bulumbi. So Don Chris yavaayo e Germany neyeekukuma South Africa gye yamala obudde obusinga, naye n'embeera ye South Africa bwe yamunyize bw'atyo n'asalawo akomewo. Security olwakitegedde nti yeekukumye yakomawo wane eno wabula alina we yeekukumye bw'etyo ne swinging into action n'ebeera ng'emukwata. Don Chris ono ngenda kubambawo akatambi ke yavaayo n'ayogera ebigambo ebyo bye yeenyumirizaamu okubeera nti yali afeza abantu ssente empitirivu. Ngenda kubambawo ne ku mwogezi wa poliisi Rachel Kawala mbawe ne ku bantu beakaabya amaziga gye buvuddeko. So gwe wennanga gwe mulundi gwe ogusoose okulaba channel yange eno nja kusaba osubscribinge olikinga ate era oteekeko akadde kikusobozesa okufuna vidiyo zange mu kadde akatuufu we mba nziteereddeyo. Emirirwano ekutte Asiimwe Christian amanyikiddwa nga Don Chris ono eyali director wa company eyavaawo eyali etwala abantu ebweru eya Skypins ng'ono akwatiddwa ku misango egy'okujja ssente mu bantu ng'akozesa olukujjukujju. Nga Don Chris yakwatiddwa ssaawa 8 nga bukya nga 27 omwezi ogwa August ku bbaala mu Zana mu Makindye Ssaabagabo mu district ey'e Wakiso. Nga okunoonyereza kulaga nti wakati wa 2022 ne 2025 kigambibwa nti suspect yasuubiza abantu emirimu mu
Canada, mu UK, mu Qatar, mu Dubai, n'ensi endala. Emirimu egy'okulongoosa, emirimu gy'obwa waiters ne ba waitresses n'emirimu emirala. Naye abantu tebaalaba ku mirimu gino nga twakarecordinga statements okuva mu ba victims nga 5 nga kigambibwa nti bano ba victims baali basasula ssente wakati w'obukadde 5 ku bukadde 10 nga kisinziira mu country ki gy'ogenda okugenda na mulimu ki gw'ogenda okukola. Nga bwe twogerera Don Chris ono tumwina mu kaduukulu kaffe ng'ajja kuba asimbibwa mu mbuga z'amateeka nga bwe wabeerawo yenna eyaferebwa mu ngeri eyo nga era yali akolagana ne kampuni eya Skypins. Tumusaba information eyo agireete wano ku Kampala Metropolitan Police oba ku poliisi emuliraanye. Obadde manager Momo 19 Anatalia Ozi Mzee bakuba seremeka milioni 6 ng'ogenda kukola ki? mutabani wange amala senior 6 single secondary mugamba tujoyininge KIU kansanga agamba nti taata ne bwe nasoma sijja kufuna mulimu kubanga batalina mirimu abansooka okusoma bangi nnyo nja kwonoonekera muno naye bwe tuba tulinawo alternative nawulidde ku radio nga boogera ku kampuni ya Skypins ng'etwala abantu ebweru basobole okukola naye batutwalirako halfway bw'oba olina ssente ntonotono batutwalira halfway then halfway endala n'ogisasula mu myezi 2 oba 4 ng'otuuse ku mulimu ne mubuuza nti wawulidde kya ssente meka naŋŋamba nti nawulidde milioni 6 then balance tumusasule nga tugenze. Don Chris, a 32-year-old Ugandan national who owned Skypins and Travel, orchestrated a large-scale job scam defrauding Ugandan. Ezo nazitutte. Mwazifiiriddwa Luganda muddeeyo mukole endala. Obasindise kukola zizo zoli mu kunywako kasoda. Tuli mu kulonda, twetegeka kulonda mu mufuluma ggwanga. Mwene president mukyamuwa kitiibwa mmwe kati. Bo wafuutu soja nga bwe bali wano nga tebafuluma ggwanga mwe mulagawo. Babuuze. Bwe tunaamala okulonda nga mbawa visa nga mugenda naye kati teri visa. Ogenda ziba nga tumaze okulonda. Nga tumaze okulonda awo nga mugenda. Kyogamba kati babeere nga bakampeyiningira muzeeyo okufa obufi. Okufa obufi paka kuwuli ate mbasanga eri. Yena we kusanga eri era sikusasula. Ali omuntu talina ddembe lyabwe bwange kuwagira kyayagala. Soja mu Skypins eddembe likugibwako n'endisigaza. Ekyo ekyabagisangako amasimu ku mulyango bagambye yatujjangako amasimu. Anti buliza buli omu mu premises alina eddembe lye. Nze ngambye edde ekitoyingira na simu. Bw'oba olaba nga oyagala kusikala na simu toyingira genda. Wabi? Nedda. Ibolanga esimu okugireka tojagala genda wabi? Si wabi. Yitamu. Ani no live gye ngenda okukola ekiro. Buli kisinga omanyi nti nno oli emabega w'abantu abo kuba baba bampadde mbamanyi. Ngenda kuwasabula ekiro bwe munasigaza office. Mama Fina wali wano. Ale Mama Fina muyinako buzibu ki? Alina kyayagala okwogera. Muleete.
Rosette animutinga mami ayogere. Mami ali ku ya Rosette. Ali ku ya Rosette. Nzaliwo just mpuliriza. Wamma nzaliwo Doni. Nze ndikuwuliriza ye gobadde ekiddeshi. So ekigenda maaso mbimanyiiko era tumira ekkooti ekola ogwayo begunansingawo ngamba sasula ate n'ekiramu kitegere kampani egenda kulangirira nti eyavuwadde nga Shoprite bwe yakola kampani emala okulangirira nti eyavuwadde tugende mu Supreme Court tulabe tuli basasula wabi kwegamba okonfamingidde ddala kye ndabagambye wabagambye ekyo kati bino byonna bibadde mu nteekateeka mbu wano wonna obadde obateekateekamu eno period namba yonna. Nina bakirayanti bangi olutalo ndulite kati ndi muntu omu nwana n'abantu 7 kitegeeza ndi mwani wanu ami kati gwe tunuulya gye nvudde kitegeeza buzibu ki bw'ogenda okumpisaamu obusinga obwo bwe nalimu nga nsooga ne ntuka mu TV bwetiyaba naye njogera nga ate n'obusibufu ndi mufiiru ogenda kumpisa mbulumi ki obusingako tolina tebuliyo bbo naalongo osiibye otya mukwano? Siibye bulungi osiibye otya? Gyendi. Naye nze wamma mbadde njagala ompa omulimu gw'okunnyonnyola abantu visa y'e Canada n'America. Next time omuntu waba asaba ategere kyasaba afiirwa ki nga takifunye na butya bw'atayinza kukifuna. Nze ndowooza abantu bano kye babulamu temwabannyonnyola nti visa tolina stampu ya America na Canada. Bwe ndowooza okuggyako nga bunabudde bagamba abategeka sente naye ekya visa kyetaaga abantu bategeere nti bw'osaba visa ya Canada osaamu ki era ofiirwa ki. Nze bwe ndowooza era bwe kiba kakati ekyo nayita na TV namba abalaba Spark TV abagiyita batya back home waliwo pulogulaamu awo nannyonnyola bulungi ebintu ebyo byonna maama era mwagala mbibasomeseze waka obusiru mwayonka buyonke kubanga nekwatire ne katima bannamawulire bano batuyamba olumu naye nze nyina ekintu kye sikkiriziganya ofuuye n'okufuuwa sente zaabwe ofuuye ku sente zaabwe anyampye ku sente zaabwe manyiddeko ekigambi waliwo abantu ng'ayagala ekintu nti njagala genda Canada kati nga tamanyi nti yadde alina sente ate asobola era obutagendayo bulungi nnyo olaba bagimma minisita olaba bagimma bebekulu olwo kawenkene waabwe kati nze ndowooza nti abantu tebategeera nti bw'okeera ku makya n'ogamba nti siina baka statement kulisa oba weetaaga ssente ogikola siina kyapa weetaaga ssente okifuna siina sente za hotel booking siina za invitation babulamu kunnyonnyola nti osobola okussaamu ebyo byonna ebintu n'otafuna ki n'otafuna visa abasobola okugumiikiriza obakolere kubanza nakigamba abantu ku kaduuka kaduuka abantu bamuyeekera nga bamuyeekera si be bamuwa ssente bwe kiri ne mbagamba mugenda kufiiriza abaana kaduuka balina endagaano zaabwe ewuwe abasobola okumuwuliriza nakkaanya nabo nga bwe yakkaanya nabo ng'abakolera ne bagamba Nalongo obusiru bw'olina tetubulabanga tebano bwe twafunye bagenda tukwatira kaduuka era atukole ki era atusasule aliwa nze nsaba mumpe omukisa njogere naye tusobole abeeko baddiza ebintu byabwe mu mirembe nakati kaduuka simanyi waakola ki naye nga abantu abaali bamubanja bamumma omukisa okuteesa nabo ng'abatamubanja be bamunoonya ate era Abannayuganda mbajjukiza nti omuntu bw'akusinganga amagezi ne bwe muba 10 n'abatalako obukadde 3 gwe omu alina n'amabanja oyinza obutamuwangula